mikwano mbatumiddeko nnyo nze Senga fifiira ng'olunaku lwaliro nga nkedde bukeezi ne programu yaffe ng'egamba nti kyabuvunaanyizibwa okubeera nga muli bafumbo ne mwezina buli kanaku. Si kyabuvunaanyizibwa omukyala okubeera ng'oli mu bufumbo ng'omwami takuzina nga gwe wagamba mbu wazira omwami wo. Nedda omukyala oba ng'obeera n'omwami mu kisenge era mu buliri bumu abeera alina okuzina wonna w'ayagalidde. Ensonga enkulu eri oba ekirungi ekiri mu kwezina omukyala omwami wo bw'aba ng'abadde akuzina buli kanaku kikuyambako okumanya omwami wo embeera ze kikyali era n'omanya n'empooma y'omwami wo. Ate n'omwami wo naye n'amanya empooma yo n'amanya ne biki ebikusanyusa ng'asinziira mu mmanayo munda oluvannyuma lw'okuteekamu omukira. So n'olwekyo kyabuvunaanyizibwa omukyala omufumbo okubeera ng'omwami wakuzina buli kanaku obutayosa. Kale bw'abanga ye omwami ateesobola kukuzina buli kanaku muleke akuzine waayagalidde. Naye omukyala si kyabuvunaanyizibwa okubeera ng'olemere mu mana ng'ate osula n'omwami wo mu buliri bumu mu kisenge kimu. Omwami wo bw'abanga akuzina buli kanaku gw'omukyala kigenda kukuyamba okubeera ng'osobola okufuna feelings ez'amaanyi ku musajja wo n'obeera nga busaamu omufiiringa. Era ekigambo kwezina kiyambako okukuza omukwano wakati w'abaagalana. N'olwekyo abantu nga mubadde mwagalana muli supposed okwezina. Omukyala omwami muwummalaazima naawe omwami nze omukyala wo nze nannyini mbola eyo oba nze nannyini mukira so wonna wenjagalidde okunzina obeera oli supposed okunzina. N'olwekyo abakyala tulekeraawo okuzira abaami. N'obeera n'omwami nga musula mu buliri bumu naye nga tokkiriza akuzineko n'osiba amagulu omwami n'atandika kukukwata bukwasi. Kati gwe omukyala atayagala mwami kuzina olitegeera otya obunti omwami wo obulungi bwe buli wano? Olitegeera otya ebisoko ebiri mu mbolo y'omwami wo nga toyagala agikuteekemu? Olitegeera otya engeri omwami wo gy'ayinza okutuusaamu ku ntikko nga toyagala akuzine? Era lwaki obeera mu maka g'omusajja ng'ate toyagala akuzine? Okwezina kuyambako okukuza omukwano mu bufumbo. Ate ng'okwezina mwe tujja n'abaana be tugenda ozaala. Naye tozaalanga oli mu maka g'omusajja toyagala akuzine buli kanaku oba mulwadde olina ensonga ez'enjawulo. Buli kanaku oba simanyi ndi mu kibada ate enkeera nti ate simanyi mmana eri mu bbo ate enkeera nti ate simanyi sikuwulira bulungi ate enkeera nti ate siwulina feelings. Kale mukyala wano nakyo mu bufumbo. Era omukyala yenna ng'oli eyo nga toyagala omusajja wakuzine ng'ate oli waka ng'obeera naye oliko ekikyamu wekebere kubanga w'obeera mu maka omwami alina okukuzina. Ekyo kikukakatako mukyala. Omwami wo muleka akuzine, omwami wo muwe waayagalira. Omwami bw'aba akomyewo ng'ava kukola ng'awulira alina amaanyi agakuzina muwe akuzine. Ye gwe omukyala olyetegeera otya n'otandika okweteeka ebisoko mu kwezina ng'ate toyagala omusajja akuzine ng'ate muli waka? Olitegeera otya nti enkyusa y'ekiwato gye nnina yaggwako nga toyagala omwami akuzine? Olitegeera otya nti ennuuna y'omukira gye ngunuunamu si entuufu nga toyagala omwami wakuzine ng'ate oli mu nju? Kanje era gwe omukyala olitegeera otya nti emmanayo ewooma oba eyina gwewoomera ng'ate toyagala bakuzine? Mbuuza bubuuza. So n'olwekyo omukyala yenna bw'oba ng'obeera n'omusajja wo ng'olina chance ey'okuzina omwami wo muleka akuzine. Omwami wo muzuukuse nga bukya akuzine
obudde bw'okumakya omukira ogw'omwami guba sharp ate omwami ayima nnyo ng'obudde nga bukya oba nga busaasaana. N'olwekyo omwami muzuukise omugambe nti twezinemu. Abakyala muggyewo ensonyi ez'okusaba embolo. Mbu tomanyi kusaba mukira, tomanyi kusala mbolo. Obeera awo ne weekuniza mu buliri. Omwami n'atuuka n'olowooza nti toyagala ate ng'oyagala. Oba okitegeera. Kale w'oba tomanyi kumusaba, tambuza omukono omukwateko nga muli mu buliri nga mwebaze. Abakyala abamu omwami omukuba omugongo ng'ate okuva edda n'edda batugamba si kya buvunaanyizibwa okukuba omwami omugongo. Naye gwe buli w'oyingira obuliri ng'okuba omwami omugongo ng'otunula eri. Omwami wo gy'akoma okuzina gy'ogenda okumanya ebirungi ebimulimu, gy'ogenda okumanya ebyama by'omwami wo. Emmana eno eyina engeri gyegattamu obafumbo oba okwezina kuyina engeri gye kugattamu abafumbo oba abaagalana. Mulimu ekintu ekibagatta. N'olaba ng'omusajja yali takubuulira byama nga obeera oli awo ng'abikugamba. Omwami olukusimbamu embolo waati n'atandika okunyumiza ssente z'akoze olunaku. Okitegeera, omwami olukusimbamu embolo w'ettapu n'atandika okubuulira ebirungi ebikulimu gwe omukyala. Ti mukyala emmana nange nnungi. Kati ani agenda obikuwaana nga toyagala kukuzina gwe omukyala ng'ate oli mu bufumbo bw'omwami weesuuliddeyo gwa naggamba emmana ogisibye osula weesibye weesabise. Mukyala osula weesabise mbw'oyambala n'ejjiini ti omwami takukwatako. Naye munnange oyo omusajja oyo gw'olumya waliyo omulala amwegomba omuzina nga tamulina. Waliyo abakyala batalina basajja naye ng'anoonya amuzina nga tamuyina. Naye gwe munnange omuyina ate munju mwennyini naye weesuuliddeyo gwa naggamba tomuwa. Oba kitegeera? Mu abakyala abalina abaami abaddugavu mubazannyisa. Abakyala abazungu babanoonya era babeetaaga naye nga bwe babeetaagako ki ey'embolo gy'ozannyisa gwe omukyala, gy'ozannyisa gye weesuuliddeyo ogwa naggamba. Ate abazungu baginoonya. Kati nno munnange gwagiina kitwale nti kya mugaso nnyo. Omwami mmwe emmana akuzine wonna waayagalidde. Tozira mwami. Wewaba nga waliwo obuzibu mu maka mu mbeera z'ekisenge ez'okwezina mukkirize waakuteekamu omukira waati tandika okumunnyonnyola ti munnange mukwano ennaku zino eno z'obadde olaba nga sikuwa munnange nno embeera si nnungi ti ate kiki ti enzina gy'onzina si nnungi. Kigenda bayamba communication mu bufumbo kintu ekikulu. Wano mu kwezina nga muli mu kwezina wano eno omwami w'ogenda omunnyonnyolera ebyo byonna ebizibu bye mulina mu bufumbo. Olaba okwezina we kubagatta, olaba okwezina kuno eno omwami ng'akuzina wagenda okutegeera ekikuluma gw'omukyala. So n'olwekyo omwami tomuzira buzizi. Togamba nti nze omusajja wange namuzira namuvaako. Nedda, kkiriza omwami akuzine mumalirize oba mutoololewo ensonga ezo ezireese obuzibu mu maka. Wekibeera ng'oba ekizibu nti oba kiri ku mwami nti oba kyonna musobola okukisolovinga nga muyita mu kwezina. Wano mu kwezina wano omwami oluteekamu omukira n'atawula waati ng'omugamba nti mukwano ey'enzina gy'onzina ennaku zino yeebadde ekummisizza. Ennaku zino nzinisa maanyi oba ennaku zino nzina osooba. Mukyala nkole ntya nti atukyuseemu mwami. Oba okitegeera ekiribayambye okukwasaganya ensonga eziri kwezina. Naye buli w'osirika ne weesuulirayo ogwa naggamba n'ozira omusajja n'obeera nga toyagala kwogera naye omwami tagenda tegeera mukwano kiki ekyakunyiiza. Era ojja kutuuka osibe n'ebintu ova waka ogende. Oba okitegeera naye nga tobuulidde munnange mwami ono nsonga lwaki ogenze. Kulw'okuba nti mubadde n'ekisenge nga bakuyita ku kyawula buli omwami w'obeera nga tomuwa mmana gw'omukyala ng'omwami takuzina mubeera mwayawula ekisenge. Ekyo kituyita okwawula ekisenge. N'olwekyo omukyala tozira mwami. Kkiriza omwami akuzine
musolovinga ensonga eziriwo. Olabe ekigambo kwezina kiyina engeri gye kikkakkanyamu abaami baffe n'omunyumya ne munnyonnyola. Olaba n'omusajja omukambwe nga mukambwe nnyo. Waliwo omwami gwe mmanyi aleemu nange omwami ne waabeera nga mukambwe nnyo, naye wano mu kwezina wano eno ojja mukkakkanya era osobole okumubuulira buli kimu ky'oyagala. Bagamba omwami tafukaamirira mukyala, naye okimanyi nti nno we tubeera ng'abaami batuzina bafukamira. Omwami ng'akuzina asobola okuzina sitayiro y'okufukamira, era tafukamiridde, era akufukaamiridde, naye ng'afukaamiridde ki? Ng'afukaamiridde mmana. N'olwekyo omukyala tomma mwami. Nkiddamu okumma omwami ng'yakuwasa oba nga mwagalana si kya buvunaanyizibwa. Omwami wo muwe akuzine wonna wawulira wayagalidde, senga obeera nga toli mulwadde. Nkiddamu woba toli mulwadde, omwami muwe akuzine wonna wayagalidde, kubanga kya buvunaanyizibwa era kya mugaso nnyo okubeera nga muli bafumbo nga mwezina. Omukyala yenna woba ng'oli mufumbo nga temukyezina ne bbaawo, toyina mugaso mu nju eyo. Era n'omwami waaba nga takuzina tayina mugaso mu bufumbo obwo, era mu bufumbo obwo toyina ky'oba okolamu. Osobola otuulawo olw'abaana, naye omusajja okeera enkya n'akuzira, ekyo kintu kikulu nnyo mukyala. Ate naawe okukeera enkya n'ozira omusajja wo nakyo kintu kikulu nnyo, era kiba kya bugabe mu bufumbo. Abamu bakomekkereza besse, mukazi yanzira kamutte, oba okitegeera, naye nga kintu kitono just okuteekawo emmana n'obuulira omwami ng'akuzina. Ti munnange nninamu obuzibu bwe buti ne bwe buti, anti nawulira ebiseera ebyo nti okola ki, odeetinga senga fifi. Bituufu oba si bituufu? Oluusi nno abakyala ebintu ebitunyiiza ne tumma n'abasajja okutuzina bintu nno bitini nnyo, oluusi nga sina bituufu, oba okitegeera. Naye buli we mubeera nga mwezinamu wano n'omwami wo n'omunnyonnyola ne mwogera, togenda kwogera na musajja nga wamuzira. Olina okwogera n'omusajja nga mwezina. Buli we mubeera nga muli bafumbo nga mwezina, kitegeeza muyina laavu mu bufumbo. Ne buli wobeera nga omusajja takuzina ng'ate oli mufumbo, mu maka temubaamu laavu, temubaamu mukwano. Okwezina buli mu bufumbo buli kanaku oba wonna we twagalidde kikuza omukwano wakati wo n'omwami wo oba wakati wo ne mukyala wo. N'olwekyo kya buvunaanyizibwa nnyo omwami akuzine wonna wayagalidde, era kya buvunaanyizibwa nnyo omukyala wo okubeera ng'omuzina wonna wayagalidde. Nze mbasiibudde ngenze kagende neebake, anti mbagambye nsisimusibu kyo. Ningamba bannange kansooke nsuulewo puroguramu eno, kubanga nina bempulidde waneeno banneebaazi ng'omukyala nga tayagala kumuzina. Olwafifyo olina olugambo ebyo nabyo nenzitukirawo nengamba nti nange kantaase abange, anti bibaviiriddeko okutabuka, batabuse ne beekubba ebikondo omukyala ne bamuyuzaayuza. Nengamba nti saagala kulinda ate nange basapotaazi bange bamalu bakuba babayuzeeyuze, ng'ate nsobola okukyogerako ekyo ne mukisolovinga eyo mu bwangu. Mweraba mbatumidde, temwerabira okusubscribing. Aba TikTok mukebere Senga Fifi, mumufollowinge, mulaikinge videos zange. Wallahi muziraba naye temulaikinga, iyo nange kiruma. Ate mumufollowinge, nange nja kuzza amaanyi oba obuwagizi, kubanga nange ndi muntu. Ate abali ku Facebook neyanzisa nnyo Omukwano, neyanzeege okubeera nga muviewinga videos zange ezo zenteekako. Wobeera ogikoze view oba ng'ogirahe, nteeraako ka like, n'oba tokomentinze. Omanyi bineene ebyaffe bino byakyama, abamu balaba naye tebaagala kukomentinga, tekirina buzibu. Nze ekikulu kasita obeera ng'ompadde obuwagizi, neyanziza neyanzeege, tusisinkana amadda nate nambe amaki amadda.